nga bulijjo tuba tusaka agafa mu Buganda Land Board. Buganda Land Board ekyaliyo eweereza nga bulijjo tukyafulumya ebyapa ebya liizi okubyeda ku myaka 5, myaka 49, myaka 99. Tufuna nnyo abatubuuza nti bannange ekyapa mu ngalo yaggwa muddamu ddi kyapa mu ngalo ng'abantu balina endowooza nti ebyapa twabigaba ku kitundu ekyo kiseera ekyo era nti tetukyabigaba. Ntwala omukisa guno okubajjukiza nti ebyapa tetuliyimirizangako kubigaba. Tugaba ebyapa ku ttaka ly'Obwakabaka twatangira ddala mu mwaka 1994 era tuzze tukikola n'okutuusa olwaleero. Wabula wabaddewo embeera y'abantu abafuna freeholds ku ttaka ly'Obwakabaka era nga twalaba jjuuzi nga ne minisitule y'eby'ettaka yagenda mu maaso n'esazaamu ebyapa ebyo ebyali mu kitundu ky'Emukono municipality mu bitundu by'e Kawuga awo wonna byapa eby'erya ddala biriyo minisitule yabisazaamu. Kakati abantu badduka emisinde bagaa tulabye tugenda kola tukya lwaki byapa byaffe bisaziddwamu. Ffe tubakubiriza ntubawagana amagezi nti newankubadde etteeka ly'ettaka likkiriza okukyusa ekyapa okukijja ku liizi okukifuula ekya freehold, ekyo tekikola ku buli ttaka wabula ekyo kikola ku ttaka erimanyiddwa nga former public land. So ettaka lirina okubeera nga lyali public land nga gwafunako liizi olwolyoka otwala okyuse ofune freehold. Naye bannaffe bangi nnyo kali aka former public land temukawuliriza. Mukyemukola nti nina liizi nti ye ng'ogenda ng'okyusa ate bannaffe aba district land board tebabayambye. B'olugendayo nti nyagala convertinga to freehold nga bakonvertinga ng'ate bakola kya bumenyi bw'amateeka. Tekisoboka nti ettaka lya freehold okulifuna ku ttaka lya mayiro. Ettaka lya Kabaka lya mayiro era Kabaka alina mayiro. Ye asinzira ku mayiro ye n'agaba liizes eri abantu. Kati n'olwekyo bw'aba nga alina mayiro ate gwe toyinza kufuna freehold nga naye alinako mayiro kubanga freehold ne mayiro kumpi bifaanagana. So abafuna freehold ku ttaka ly'Obwakabaka awo ennaku weeri tubabuulirira n'oluusi tunyolwa nga mumaze kufiirwa nga bwe kyabadde Mukono nga bwe kyaliko ebiseera Muwende era abamu tubabuulira ng'alina freehold walize freehold ntugisazaamu ntukuwa liizi ya myaka 99. Abamu bagaana okubitegeera, abamu ne bajuliza balooya baabwe, abamu nga ne balooya oluusi ensonga zino tebazitegeera bulungi. Naye gwe nkutegeeza atulaba gwe ali ku TV weesiimye okukitegeera nti freehold tegabibwa ku ttaka ly'Obwakabaka. Freehold egabibwa ku ttaka nga lyali lya public land era egabibwa district land board. So otegeera otya gwalina liizi osobola okujja neweebuuza ku kakalibizo lya Buganda Land Board nga tonnaana genda kuwulira ssente kufuna freehold. Osobola okuyitirayo kubeera eri service yaabwe eri oba n'ekyapa kiriwo nyagala kakasa wendi wa Kabaka oba si wa Kabaka. Bwe waba nga si wa Kabaka nsobola okugenda okusaba freehold. So ge mawulire agabadde amakulu ennyo mu Buganda Land Board era omulabi nkutegeeza nti ogw'omukisa weeguli tugusomesa abantu osobola okujja n'otwebuuzaako nga tonnayinona ssente zo.